Nandaula bibana goluna kurenyumira ibandogera kwanza sagala yogera ati dunajane kila kalama kubaka bakaro yatuzibwa kuna mulondo ekitibwa kubaka baka wa Buganda abaganda ne tubone nako badujukira nasira na mbere bebamutikira sebo mutanda wa fe twasanyuka nnyo bashana n'abami omutanda omulungi bwati mutwe wange Matovu alese certificate ezo alese ne chuchu mukoma nandawetwa asigadde wagutafukamidde kulwa haji akwetaaga ojjeko okoneko staff ku bino ebireeteddwa malagalirani empaji kubanga yevaako empumbu n'omukaka babafuuta kati babawaza okugira agenda kumpase Eringi babawa nga babebaza okubeera nti babazaalira omulungi Sham. Baba Matovu agende mukesi kesi ni Shamim akachazo mwana mulenzi aina yekoledde naye mufunze ne kesi imi kesi tadomo ojja kasameka inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo muko omulangira okwasa enkoko eno enneme n'okusitula anti nzito nankusaba okkirize indira notajetunuliza ompe mwannyoko omumbejja Shamim Nandaula era omumpe mutwale naye muko kyenkusaba omumbejja Nandaula Shamim tomulyanga mu enkoko endala muwe tanso okuluma kati ngawira
mu lubiri tebaggwayo nga tukuwemu. Essaawa yonna okuva kati olindirire falawa abange twazize omwana naye nga luumu olukanga essaawa yonna okuva ku ssaawa eyo. kukwate kunga bwaka edateeka wansi kubanga sabubanga waliwo nyina wali Shamim Pal Ashaz tweyanziza nnyo laba TLC tenda number care tandikiriza watyo okubejja kuba amasumbawo abekuba kubwatuusa kwebaza okujja era nkuwadde akalaba kano aka apo tekwagala nnyo era nsaba Allah atuwangaze mu kufumba buno tugenda okutandika era nenkuwa ne gulo omucungwa onyweko ku kajuisi bwe kaseera wondowoozaako. Kukulabirira wegombe katunguma jakuguma munjala nga tonafumba sirira n'obankema omukwano gwampadde kandoko kasita kusiza muzigo tulababiralitokanya yandomo ali basitudde lutalo sirikuta ne bwe bankuba engoko kakube kusigwa nziro honna balimbuuza walya ku kikomano oli wanyonga bambuze ekinayo sikawulira ayagala obawula apana muli katungulu na nyanya talitunula walala yagana ozanya na muliro osaga mweraguka mugirye nga tennawola mubalekerewo obukunkumuka akyakwagala nnyo tebannaluba mumusana ne bweri wankuba amukakamyanga obukokol amusiisirizako akazigol Besani tam tam tam, nedo fwenye yo sam sam. Call up your friends to come. Changa mushinda ndam. Otamana bano na chochi cham. Ubera tiwebuwa. Wanamugumira munyumira mudigida muwalajika munyenya nyenyamu. Wenzangu kumbuka kutamkala kila ukiamuka. Minywaji utanunua.
taata nga bw'alengera weetuukira ku 0 mumanye ekiddirira ow'emitima emiyaabayaba weetegeke kiba kibaluka bubalusi okay? 5 tubala ffenna 4 5 3 2 0 baluka tukolese that is what we call burning money kuchanga mugana kuleta asikali kati muzireta la ilaha illallah wakati muzireta mukasira la ilaha illallah ebyo byonna haja bikoledde muwala we Shamim Nekyolunaku olwaleero nyiza kubanga sigenda ate kusukkako wane nga nnyongera okubeebaza bannange mwenna abafaayo okulaba nga ndabika bulungi abandabiridde okutuuka wano Kushona Designs yes abanyambaza mpozi Bridget Namitala kantwala akakisa kano naawe okuyozaayoza webale kutuuka kukula liyambaga mukwano ayagala okubeera nga ye nagamba obufumbo bugumiikiriza buli bwogumiikiriza mukwano atuuka kuliyengedde naawe atwetaaze ayagala tujjeeyo tubeere nga tukwatira omukolo tugulage baneffe wano business ugikuba bantu mu maaso Bride and Groom magazine mukwano togyerabira mutwalo gumu gwokka edition empe yafulumye kwata omutwalo gumu gwokka ogwe Uganda obeere ng'olaba buli kalonda yenna obeere nga bakubuulirira wa gy'oyinza okukolera honeymoon yo ayagala okutukubira ku simu naawe ziizo wansi ziyitabwa osobola okubeera nga otukubirako nga sinnabasiibula olina omukolo gw'oyagala tukolere mukwano nyongera okujjukiza season tugenda mu ya mikolo mujje mu bookinge obudde bukyaliyo tujanjawaze ekintu kino abatagiraba nga mwagisubwa ku YouTube kwegiri nnyo musobola okugendayo bannaffe abasama obudde bukye mumanyi obujje nabo butuuse mujje ekintu tusobola okubeera nga tukijanjawaza nga tubeera nsigadde nze Jamirah Nampeera Ssebuguzi ngenda berekereza tugera mu Bukedde tujja kuba tusinkana ate esande janga nkuleetera ekintu mu nkuba mpya temuvaawo ketugenda tulaba amawulire Omuweereza w'emikolo nembaga ayambaziddwa Kushona Designs abasangibwa ku Zai Plaza omwaliro ogwokusatu edduuka namba 4 ne 19 ne ku kizimbe kya Namaganda omwaliro ogusooka F28 Kushona Designs bebo kabalina bridal gomez gowns n'amasuuti g'abasajja Olina emikolo mbaga oba oyagala kutona kirabo eri omwagalwawo aba Maria and Jesus Shop Limited tukuletedde spirits and wines